Luli. Gwe Kaluli. Erinnya alivaako erya Luna. Olowooza okola ki? Gwe kantu kano mpawani. Njogera nawe. With my ears. Nkuwuliza matu. With my eyes. N'amaaso. Are you insane? Negwe oli Kalalu. Pay attention when... Owulira by'ongamba nkugamba njogera naawe tonfaako. What's wrong with you? Olina bikyamu ki? Mpanze nzanye geemu zange naawe shia bagenda kunzi. See how messy the house is? Negwe olaba ennyumba engeri gye kyakanya. Lots of dirty plates in the sink. Essowaani ziri awo ziddugala ziri ku sinki ne kamugeegeenya. Some stupid... Engeri gy'ayisireya bw'ati bw'alina okwogera. Birongose kati. I won't, I'm just a child. Kati nno sigenda birongosa kuba ndi mwana. A child. Emyaka 9 oli mwana. I've already started finding chores. Nze bino nabitandika emyezi 6. Olimba. Ogambye ki? You said to me? Ogambye ki gwe kantu? Do anything. Ngambye sina kye ngenda kukola. Okay. To do it right. Fine. What wakyagala? You won't be eating any food in... Kati nno togenda kulya kantu konna mu nyumba. Yes, I will be eating something. This is my father's house. You're just a stranger. You don't even pay the rent. Okimanye ne nyumba ya taata. Oli mugwira tomanyi ne basasula rent. I'll be marrying your father. Kati gwe kankubwe ngenda kufumbirwa kitaawe. I'm in charge of this. Ate era kitegeeza nze ali mu buyinza bw'ennyumba eno. Wulya? Katonda kikafuwe. Kikafuwe taata tasobola kufumbira gwe. Ogambye ki? Gwe kantu gwe. Kati yita olongoose ebintu. Yoza amasowaani mangu. Jijira yangwa kalabe. Awo ate tutandikirawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu. Ebyo mbadde nkubira kubiri munda kati n'olw'ensonga eyo katugitandika watali kumala budde. Naye nga nkujjukiza nti okufuuka top best kikwetaagisa okugula t-shirt ya VJ JoshK. T-shirt ya mitwalo 3 kitundu yokka. So nga ate oba oyagalayako enkofiira giba emitwalo 5. Tukola delivery wonna w'oli. Obeera ng'oli mu nsi z'ebweru nga weetaaga gigulira omuntu wo gigule. Wabula ekyenjawulo ogenda kufunirako kaadi. Nina kaadi ey'enjawulo gye ngenda okuwa oyo aba aguze t-shirt eyo. Kaadi eyo egenda kuba ng'ekuweesa privileges ez'enjawulo ku lwa VJ JoshK. Okugeza singa osiima okwepurchasinga ekintu ku kampani yonna gye mba nanze oba ogenda kufuna bonasi nantawunyikamu. So nga ate singa katugeze osiimye okutwala omwana wo ku ssomero lye mba nanze baba bagenda kuwa basale ey'enjawulo for VJ JoshK besties in appreciation format. Kati munnange nkubiraako bukubizi ku nsonga za t-shirt nkubira direct. Kati wankubira direct ebintu ne tuba nga ate tubikwasaganya t-shirt nenji ku delivery. Katutandikirewo ate ekitundu kyaffe mwanatu ekyokusatu ku firimu yaffe eno nantawunyikamu gye bayise Stepmother LUMBE. Wano we twakomye era bino we twasembeyo okulaba nga mwana muwala taata mukase okujja okwetonda. Era nkujjukiza nti abatta na construction finance bakyatadde ensimbi mweno. Abo balina amataka mu bifo ebyenjawulo ate ng'ate balina n'ennyumba eziwedde mu bifo ebyenjawulo. Tana construction finance bakuwola ensimbi n'omayiza ekizimbe ekyo. Abo bakonectinga ku factory ezikola ebizimbisibwa gwali mu kuzimba ate n'obifuna ku layisi ow'ekika ekya waggulu. Akoyo okubbira mwana tu kye bayita materials ku site yo oba ku site nkugamba nti owekwasa abatana construction finance ne bamanaginga site yo. Katugende mu maaso. Kati munnange kanakawala omukazi yakagambye nti nno olina okuneetondera. Gw'ogambye ki? Kati nno ngubuli ngezaako ngenda kugezaako ate tolina kyogenda kunkola. Kanakawala ko kakyafuukidde obuzibu ba maama oba ba Stepmother taata baleeta mu nnyumba eno olw'okuba nti taata yakafiirako nnyo kati ke katulugunya. Gundi gweno si Stepmother LUMBE, eno Stepdaughter LUMBE. Katugirabe ate biggwerawa. Atudda ku kino kinnannyini bita waliwo akikonkona olwo ye maama w'omwana tewaba mulala kujjako no ye mwami akonkona wano wa ex we. Kati munnange agamba oli ose n'ojja leero kuba mbadde ngenda kutegeeza nti omuwala ye sigenda mupiikinga enkya kubanga ate ebintu bye natumiza kwegamba goodsi ze
zituuka ntya. Custody. Please, my mind is made up. Namugamba ne munnange oba oyogera ku byakusigaza mwana ebyo biveeko sikizza mabega nasazeewo dda amasagala kulwanyisa. Then give her to me, I get it about life. Kati omwana mumpe okive muvi please nze ababeera naye. That's when you guys are practically family too. Gwe tokimanyi nti mwe muli family. Ani family yosebo? Stop being family the moment you choose. Tetukyali family okuva ku lunaku etwasalawo okwawukana. Nze naawe sikyali family yo era siri wa kikaakyo. You wanted space. Yadda. Give it to you. Omwana baby. And then you welcome me with divorce paper. Kenyini wansabamuko space sooke nkuweemu ka space. Kati olwakuwa space ate nonyaniriza na divorce papers. That's the problem here. You always give up without fighting. Kati This time. Omukazi namugamba ekyo kyekizibu ekiri wano. Is it how? Gwe kenyini owanika yadde tolwanye namukko. Telling me that I will not. Alinga agamba nti we yasaba ate divorce omusajja alina okugaana. Omusajja yakkiriza bukkiriza. Ndowooza kamama ne kalowooza nti omukulu akikoze eki akitadde. And if that's the case, then I will fight you. Kati nno munange nze nkubuli oba oyowooza kuntwalako mwana ngenda kukulwanyisa. Kulwanyisa? Not save Damola. Ate nno olaba Damola ggwe. You'd hear from me. Kati amuyite Kidomola. Kumanyi okyawa omuntu erinnya lyo lyonoonamuko katana. Kati ono ye Damola. Wamukyawa aba afuuse Kidomola. Edda. Kati eryange ery'obuzaale Kisige ndowooza omuntu wankyawa alina kumpita Kisigo. Kisigo. Boyi tekisobola kunnuma. Kati wali kano akanyinkunuli k'omu nnyumba eno kafuuse olunyinkunuli. Kati nga kajja ano kali ku geemu. Anti obumaze okulya ng'ateeka wali obugunu waamu n'ajja kulongoosa. Kati nga zireeta Rita Sireya n'abakyala waamuno n'ajja. Luli. Gwe Kaluli. Erinnya alivaako erya Luna. Olowooza okola gwe kantu kano mpawani njogera nawe. With my ears. Nkuwuliza matu. No, my eyes. N'amaaso. Are you insane? Negwe oli kalalu. Pay attention when. Owulira byongamba nkugamba njogera naawe tonfaako. What's wrong with it? Olina bikyamu ki? Mpa nze nzanye geemu zange naawe shia bagenda kunzi. See how messy the house is. Negwe olaba ennyumba engeri kyakanya. Lots of dirty plates in the sink. Esowaani ziri awo zidugala ziri ku sinki ne kamugeegeenya. Some stupid. Engeri gy'alisireya bw'ati bw'alina okwogera. Now. Birongoose kati. I won't. I'm just a child. Kati nno sigenda birongosa kuba ndi mwana. Yeah, a child. Emyaka 9 oli mwana. I've already started finding chores. Nze bino nabitandika emyezi 6. Olimba. Ogambye ki? You say to me? Ogambye ki gwe kantu? Do anything. Ngambye sina kye ngenda kukola. Okay. To do it right. Fine. Oti bw'okyagala. You won't be eating any food in. Kati nno togenda kulya kantu konna mu nyumba. Yes, I will be eating something. Ogambye. This is my father's house. You're just a stranger. You don't even pay the rent. Okimanye ne nyumba ya taata. Oli mugwira tomanyi ne basasula renti. I'll be marrying your father. Kati gwe kankubwe ngenda kufumbirwa kitaawe. I'm in charge of this. Ate era kitegeeza nze ali mu buyinza bw'ennyumba eno. Wulya? Katonda kikafuwe. Kikafuwe taata tasobola kufumbira gwe. Ogambye ki? Gwe kantu gwe. Kati yita olongoose ebintu. Yoza amasowaani mangu. Jijira yangwa. Kalabe. Kale gwe obuviiribwa pusi. Is that how to wash? Gwe kantu gwe weba teebooza esowaani. I'll wash it. Okwate ekyangwe. Father will not marry. Oyuze. Ne waneeno kirayika abantu bakozesa siponji. Like a parrot. Olaba n'esowaani z'awano zitukula. Ng'okozeseza siponji oba feezaffe ze ziyina emputtu. Alina okuggyayo ekyangwe ekiganda ekimanyi okukalabula kyokka okalabula essowaani yakuno. Wano wakozesa siponji. Yakakaka okubirongoosa kabulenga. Started. Ate gwe tutandika butandisize nkubulya kantu gwogendako. Nkaya. Yojja bigamba nnyo omugenzi tomumanyiire. Playing game by this. Kamugeegeenya. Ne baba wofuna kano kikuggwako nze nkubuulira maama. Yakatikko omugugu gw'engoye akagugu kale amasuuka. Luli. Gwe Kaluli. Kantu gwe. Wabase. If you allow me to beat you and kantu gwe no gwe tosindikiza kukuba kubanja kusanjaga I'll report you to my dad. Ndo kulope wata. If you don't shut up. Gwe sirike bimwabyo. Kalabe. Now come in. Ate yangu okubyozo joyoze n'ebyo. Newe ntonko ye.
omanyi akufumbira ey'ebigere gumufumbira ey'ebbina sorry ey'aggondi ey'ennuuni What's this one? agamba ya mutwe What's this? kale kati munnange Is this something you're not telling me, though? kanoko yakitegedde mukwano gwa sinsi yono Doris How clumsy I can be sometimes. ayina embeera It's nothing serious. gy'asiiga ekifaananyi ky'amaka g'asiiga nti kiryokke wuwe walyokke kumbe ku bizigero kwasiiba kati ye yatugamba yagudde naye kuno kisuseemu Is there something you're not telling me? ogwo mwana gwe waliwo kyotaŋŋamba bino ebinumbule nga bingi Yeah. Are you fine? no sincerely fine As I can be sometimes. I'm okay. nawe okimanyi ndi allergic ku bintu ebyenjawulo so This is very. teyeesiize allergy ew'amangungu awo ate omuntu asobola okubeera allergic nga nze ndi allergic ku motoka ez'ebbeeyi No, James. Paris and omanya ebyekika bimuli busy oli w'akagaali owulidde me monthly. I still have some things left. So kati munnange you know the building projects for my nga parents. kajja kamukaabira ennaku Yeah. So the kids are around and I don't have. kati nga kagamba nti munnange kati bbaawe ng'ewuuyo yagenze Paris kyokka kati yandese ewaka ng'amanyi nti alina ssente ziri kumbe nazimalira mu kuzimbira maama kati nfunira Naira. abiri leka naawe I'm traveling to Abuja for my goods. awe okimanyi ngenda mu Abuja kuleeta ngoye zange So how much can you spare? kati meka zosobola okunfunirayo Yeah, I can actually get 70,000. ndowooza kanfunireyo omusanvu Going to the kitchen and also add food stuff. endeko ne mu kiyungu nkufunireyo ku ssente All right. kale njagezaako kukozesa ezo thank you manye mukwano gwo aba alina okubeererawo kati kino ekigundi ekimaama ky'akanyinguni kali yasalawo abeerewo kyaliwe naye akanyinguni baakaviiridde mu mbeera ka Stepmother kati katandise ofuuse ka house girl olwayi tosobola kukola mangu kamalina okwebakirako ku Look at those corners there, just mop all that. oli naali ku tookotoko egenda mu maaso ndaba naasiimuula alinga obeere naki kikyoyagala Nothing fast. genda olongose kalabe juisi w'abanafu juisi ono w'abanafu ye mukozi wali ali mukola ssebo si w'abanafu nange oba kati wano munzaba mutya Yo, you're sleeping on this. gwe gundi oli mukwebakira ku kisiimuula nange kizitowa nga mudu yefujjo tennakalinnya mudu eyinza okukalinnyawo nekakupambanira nekakupambanira awo kati omwami ng'akomawo omanye ababize kati abulamu nezittuwa zaakuba nga si waakudda kati Where did you go? kati obadde olazeewa Sleeping in the parlor. kati Oh, my mommy. kati akaana yakasanga Back to mommy. nga si tekali bulungi Are you okay? nga tata nze njagala maama Rachel, what happened? kiki ekituusewo Auntie, she made me clean the day. kyolabo ye anti Rita So I'm ankasi okulongoosa ennyumba yonna n'engoye zammwe n'amasuuka gammwe gali mbusimanyi mbukindako clean, gwe mwana gwe sirias mommy. nze taata njagala maama kiki ekyo kyempulidde taata ate omuyezira muloopera taata kasita bamuloopera nga zivaako yayimukirawo ono ali mu njala Rita, Rita kiki why did you subject my daughter to... lwaki omwana wange omukozeseza emirimu bwegityo gyonna Use. kiki kipya nnyo You know exactly what I'm talking about. omanyi kyenjogerako They're laying on the couch. omwana ali wali yeebase mu ntebe agamba nti no omukozeseza emirimu mingi Should I ask a little girl to clean the... naawe kati ate nnyinza nti ogamba omwana alongoosa ennyumba yonna kiti mugambye essowaani ye gy'aliiriddemu yokka I know what this is all about. nze nkimanyi kino kyonna kyekiriko Like me. olaba ono omwana wo tanjagala To throw me out. ekituufu tanjagala ayagala gwongobe mu nnyumba eno tewali kirala ate naawe okimanyi bebe nze buli wengezaako okusaafisa olwalafesengo
even just believe that you think I would hurt your child. Kati gwe obuzibu bwo tonzikiriza ng'omanyi kimu nnyinza okulumya omwana. Much. I just hope that one day omwana mwagala nnyo Kamala just nze njagala nga nzikirize n'omwana tanfaako nze sirina kye mmukoze. Do anything. Sirina yadde. Kati taata byamusobera. Omwana agamba ono amukozesezza emirimu. Ate n'ono agamba omwana abigambirwa kubanga tanjagalawo wano. What is this? Ate nga naye akimanyi kati laba ono. It's 50,000 naira. Onkuleeteddeyo etaano. Get from my friend. Pamwe wiiki ezizo nsobodde ofuna ewa mukwano gwange nja kuwa endala 15. Complete it. Kati ono nno bbaawe. So, out of the 200,000 that I used to for Naye kati bwe bano abasajja gw'otakwatira kake. Doris. Ku mitwalo gyange 2 oleesa 5 kantu gwe. With my money. Njagala sente zange. I said, what did you do with my Mbuuza sente zange wazikozesezza ati. This mine. Bebe naawe mukwano gwe bbaawa nga tuli bweru. Just nyingire. please. Bambi. Thank you. Nkusaba. Okay. Yes. Bambi. Husband. Kagenze Buganda. Mwami. Nfukamidde. Gwe. will not be allowed into this house. Kati nno togenda kukizibwa yingira mwene ennyumba. Complete it today. Okujjako ng'ompadde ssente ate zonna wano leero kati fuluma. Go, you want me to go physical? Kugambe gwe genda. Money today or else. Ebyo mbyogedde mu Nigeria nga wabyogedde. Ombuza sipeedi. Kati taata kano akaana baakakozesa emirimu ekituufu kyo era kyakagwawo akabuuza eddagala kansiwe terikaawa leka ggwe nakienieni. Do you want me to call your mom? Nkubire ku maama It's late, but yadde bugenze naye. do you want me to work and call? Wowe yaganza omukubire. Okay. Muleke. Can we talk to her too? Kasita tugenda mulaba enkya tugenda ffenna. Yes, to pick you up tomorrow. Maama abadde wa kukima enkya. She's traveling and she won't be back. Naye aŋŋambye nti nno agenda ate kukima bintu bye mu Abuja. Doing anything tomorrow. Agenda mala wiiki yonna. Ate engeri gye sina kye ngenda kukola nkya. How does that sound? Olaba otya tugende out kiri kiti. Can I go to bed now? Njagala kwebaka kati oba ngende. Kyogamba owulira oyagala kwebaka kuko nti ye gamba kale lowooza kati otambule ogende. Eddaage Very much. tulaba Stepmother LUMBE For some time. tundu tuli ku kyakusatu ya butundu buna ate ng'akokuna nako kafulumye edda gwe yasubscribinga wakalabye edda nti olwedde kwekali Did you make anything up? ate gwe ali mu WhatsApp group ya VJ JoshK gwate gwe wabitegedde dda I'm just saying. ati gwatanaba 0758833334 namba yange ewe mba njidduse speed kendeezaamu kaawa sinakindira aba ku screen y'obweri awo. I'll make sure that she doesn't come back again. Kati munnange yamugamba nti tugumiikirizemu ati Rita abeere ano wiiki namba wanaagenda ngenda kakasa nti takomawo kiri kityawo kuba ye automatically omwana amulagiddeko obuyereere nti omukazi oyo talina kyamwagazaawo. Aye omusajja ono ali ku kizibu bannange akanyinkunuli kafuusa akanyinkunuli mu nnyumba eno. Ayisaawo ebita omanya waliwo agikonkona. Kumbe Doris. Mama. Uno Doris yajja ujjuka bamutumye balance wa 15. Where are the kids now? Kati amawulire ge yaleeta yamugamba wayi tugudde mu batemu simanya ababbi batusazeko mu appointment abaana ngezezzaako okubaddusa ne mbatwala ewasenga waabwe ate nga womanyi nze sisobola kubeerayo wasenga waabwe kati bye bigere byange bino. Ayi maama kikinkuleetere ku mazzi oluddewo mbu babbi be basaze ku appointment naye nga tumanyi bulungi zonna story ziri fake fe abalabi. Manyi fe ababirabira ebweru tuba tulaba byonna ng'era weekyagerebwa nti atamukutte yagamba yaye kwatira ddala onyweze ewuuyi. Biri gwe kiki ekituuseewo? Ayotuuza ebita mbuli kiki ekituuseewo? I don't even know how those guys got into the Ambulance simanyi abasikaali baffe wali ku apartment oba ababbi bayingidde batya? See, let's not even talk about those. Ndowooza ebintu bireke. It was the gunshot and people screaming, dogs. Olaba ekituufu mpulidde amasasi n'embwa eziwoggola n'abantu abakaaba I don't know how okudduka wabula simanyina butya bwenfulumya. thank God. Mukama yeebale nti abaana obataasizza. So do you prefer anything? You want me to get you anything? Mbeko kyenkuleetera? I just need to sleep. Bambi njagala kwebaka bwebasi toleeta kintu kyonna. Wow, what is this country turning into? Bannayoobe n'eggwanga libadde litya ababbi bafuuse ababbi abijambi afuusa baabijambisi bannange
Kati omumbejja w'omu nnyumba eno ali wano akirinzeemu. Kataata agenda okebera emmere. Gwe tannalya. Haven't touched your food. Waayo tonnalya mmere kubanga siri muyala. But you haven't eaten anything. Tonnalya ekintu kyonna kuva ku makyo gamba otya ntoli muyala. Akamanya olubuto kaagala nnyo okulya. Omanya kalina ekya kye kayisaawo. Are you still upset from yesterday? Kikyo kyanyize ku byabaddawo eggulo. Call that from you. Oba mukubire maama ndeka nze ndeka. Akaana katadde omusajja ku puleesa. Kati lwetangajja. Kyo kigenda mu maaso. I guess you're so angry from what happened earlier on. Waya kyanyigidde ebyabaddewo eggulo. Bannange. Damola, believe me, I really didn't do anything. Wabula Damola nzikiriza munnaye sina kye nakoze. But don't worry, I'm going to talk to him. Tofaayo oyo mwana ngenda kwogera naye. Okay. Okay. Kirungi oba mubugambye. I have things from my mom's place later. She's staying this weekend. Kati ono kyamuggwako. Abadde amanya akanyingunuli nyina akatwala. Ate maama waako mbu tagenda akatwala. And here the whole of this weekend. some alone time with you. Bannange mbadde wano ebbanga lyonna njagala kufunayo akadde naawe. Soka mbadde manya akaana akagenda Maybe bannange. next I visit. Kale leero ekinaagaana eno wiiki ndowooza lwendamu okukyalira. Naye nsonyiwa nange saakiteekateeka bwe nti si bwe nti bwe nakipulaaninga. It's okay. It's okay kale tewali buzibu ate tunaakola kimaama. Mwe bazadde abalina abaana. Temwagala abaana baffe bazannyeko n'abaana bammwe. Simpozi mukkiriza abaana bazannye n'abaana kati abaana bazaala abaana. Ono ye yafuuse mutuuze wano. Teri kuvaawo. Good morning. Yamanye ekituufu kye yadduse. Oh yeah, I have No a flight to breakfast. catch. Oh. But Waayo ogenda nga tolidde breakfast. Mama, in case you need anything, make Amuna nina okugenda ng'obudde bugenda bukyali naye ate wabaawo kyonna reminds me. nkubiraako. I'll be coming today to pick up Lily's bag. Actually, He's watching over baba gundi I mean Kidomola agenda kima engoye z'omwana. Child. Gwokyali mu ebyo. I have to serve him already. And yet you're giving this guy so much evidence. Okimanyi ono omwami omuwadde obujulizi obumala okuwangula mu kooti. Cynthia, Tema ki kyotegeeza. why do you like acting so ignorant? Sinsiya lwaki oyagala okweyisaako. You're giving this guy so much evidence to use against you. Ono omusajja nze nkugambye omuwadde embavu That you're ezikusinga mu kooti. the child, Ajja kuwoleza ali agambe nti n'omwana tomanyi mulabira kusinga. your business trips Era kimu bibiri obeera mu business trip. to him. Gwe buli weekend omuwa omwana. Kitegeeza naawe tolina buyinza busobozi busobola labira mwana mu kooti ajja kuwangula. Kano kalina engeri gye kapikamu divorce y'abano man. Tekanyiiza man. Oba nkasikeyo man. Soke nkatuge man. Egenda mu maaso. Abula. In other words, banaye kankubireko ekintu kimu. Teri mukazi mufumbo amanyi kukwata bufumbo agenda kuwa amagezi nga galimu nti yawukana ne bbaawo oba ne mukyalawo mugobe ng'amanyi kye bayita obufumbo. Okuggyako nga failure oba nga naye waali tamatiddeewo oba ng'akwatirwako ensaaba. Sengaawo asobola okugamba ekintu ekyo n'okikiriza kikwatagana n'obufumbo alina kubeera omu. Gwe mutima gwo mukasirise. Bw'onaatuula mukasiriseeko n'owulira ng'omusajja okyamwetaaga obufumbo kyabwetaaga. However much akukoza ebintu bingi naye nga munda mu ggwe muli okyawuliramu nti w'osiriikirira omwagala gwe. Just know yo anti oba sengaawo omutuufu ali mu kugamba nyweza obufumbo bwo. Naye bino mbuweebuuza ku mikwano gyo kati ono obufumbo bwalema ne waali wennyini bamutuntuza. Kati abaana n'agamba ki munne? Kati omwami akimye baaga ya mwana nge baamugambye. Weebale. Lindako. Please, there's something I'd like to discuss with you. Soko tuule waliwo kye njagala okwogerako naawe. Yeah. Ku bya Sinsiya abadde. Everything okay? Damola, Olaba Kidomola. good man. Oli musajja mulungi. And what Cynthia is doing to you, Bino Sinsiya byakuyisaamu si birungi. Mpulira bubi. situation she's putting you into. Olaba bino byakuteekamu. She told me she filed for full custody. Yaŋŋambye mbwe ayagala kuggyako mwana mbwe era yataddeyo mu mateeka. Try to advise her, but you know how stubborn Gezaako muwa amagezi ebintu abireke. Because- Oba ani amuwa amagezi. with
That's why she's doing all that. Munange. Since you're golaba, ayagala kutwala mwana bweru wa boyfriend we. Ekiki? Ogambye ekigwe? Since don't tell anybody I told. Togamba muntu yenna nti nkugambye kati kano nga kaleeta olugambo. Bunaawe Cynthia ayina omusajja ebweru. Era ekigendererwa kye ayagala kulabika ng'atwala ki? How much? Atwala mwana oyo wabweru. And I don't want you to be separated from her. Otuufu nze mmanyi engeri gy'oyagala muwala wo saagala omukazi abaawule naye alina engeri gy'akiteekawo kyokka nga ngezaako mubuulira nga mukwano gwe tafaayo. Man from the US that she wants to get married to. Naye alina omusajja mu US ate gw'ayagala okufumbira kati ayagala agende n'omwana wo ebweru. You mean to tell me Cynthia is getting married? Oyagala kungamba nti Cynthia agenda fumbira? She's so in love with her. Oli ali mu laavu naye ate Omumerika agomanyi kyekitegeeza okuba n'akulidde mu Amerika kati gwe kakyere waabwe baba bakyakulaba mwolowooza. Without whatever is going on between you. Ngezaako muwa amagezi naye. Yeah, thank you, okay? Weebale olugambo olwo munnange. N'omuntu naye bw'akuwa olugambo ng'ate tayagala ebigambo bitambule ekawa akabuuza. Agezaako kukola ki? Bwe kiba nga kituufu era nga kiryoka okwogera. Then lwaki abaakula emitingo kigambo omuntu omulala? Taba na bigendererwa birala. Kati nga tudde eno. Bano balina entalo zaabwe. I made this for you. Kano nkakukoledde. I just want to say I'm sorry if I nzize kwetondera ongambe sorry. hurt you. Tonkwatako saagala bijuisi byo. Leave me. Gundi nkugambye ndeka. Yeah, being very rude right now. Gwe kaana gwe oyisa bubi oli mukambwe. Kati kyakola neyeerinyira juisi omukazi yennyini ate kati buzannyo kukazannyo leeta kano ndeete nagweraba kyonkoze lwaki mazima ddala onjiira juisi kiki ekigenda mu maaso wano? Shut up! Deliberately spilled the juice on me because omwana yanjiiridde juisi kagendere kyokka mbadde muleetedde juisi gezaako mwetondera kuteeka taata alimba gwe kaana gwe biki byokoze? Biki byokoze? To apologize to her this mwetondere muleke okwetonda okukake tebikola. apologize to Nkugambye mwetondere kati. Spilled it on herself. Yeeyiridde taata. and apologize to her. Gwe nkugambye va mu ntebe awo ddeno mwetondere. Apologize to her. Nkugambye mwetondere kantu gwe nja kukumenya gusika amatu. Kale maama. Sorry. Gamba sorry. Kati nkugambye mwetondere kantu gwe nkugambye mwetondere. Kati obuzibu nga bunajja bannange ate wezireeta maama nga muwala waali ku maviivi. She did something wrong, Alam. Kibomola okoze eki? Akoze ensobi kati mugamba yetondere. For her? Nga yetondere ono. your daughter spilled a glass of Muwala wo anjiridde juice. Mama mweyiridde. Out. Gwe gundi sirika. Between my ex-husband and I. Emba njogera You have ex-husband ugly. n'omwana wange tebikwatako siisa ekidomola ky'emimwa gwe. Gwe ssebo. Point me. Kidomola. Loli, let's go. Luli tugende wabula sirina budde bw'abantu. And where do you think you're taking my daughter? Ne kati olowooza omwana omutwala wo. Plans to take my daughter and relocate. Gundi gwe oyagala kusengula mwana wange. You can say anything you want. Osobola okwogera kyonna ky'oyagala. I will fight you. Gundi gwe nkubulire tugenda kulwana ngenda kulwanyisa sigenda kukkiriza kintu kyonna. Kubaawo kunjawula na muwala wange. You will not. Tojja sobola. Muntu tawonye nno. Kano kabadde kafiirira omwana bamutwalemuko. Mwana bamutwala ate omuntu tajja kweyagalako olowooza. Muntu ajja kufuna ku buweerero wano. N'omwami akyali mu mudumbi. Please, mwe mwakadde omusammulize. Alabeko. Ayimbe gojja mubbi. Egenda mu maaso. Kati munnange. Oh, Luli, go freshen up. Kati. So why did you come back? Kiki gwe lwaki okomye omangu ago? My dear. Omukwano. I cancelled my trip to pick up Naye trip nagikansolinze nsobole okukimayo omwana wange. Ku magezi gompadde mbirowoozezaamu alinga neetaaga okuba naye. Young and she shouldn't be going through such trauma. Butuufu saagala mwana addemu akubeera mu embeera. Really happened. Ki ekituuse? Believe Damola asked my girl. Okimanyi? Milan apologized to him. Nsanze Damola kidomola. What? Ng'agamba omwana wange afukamire mbu simanyi yeetondere guli omukwayaajo. Damola. Kidomola. I have always known that guy is a good for nothing guy. Naye kituufu kyo kitegedde omusajja oyo taliimu nsanze nkubuulira. Happening. If you don't. He's good for nothing. Hey, I'm still wondering, like, how can a father
Namutuufu ni wanne His father, taata his only child. ow'omwana akwata ate omwana owo gw'ayagala gw'alina yekka n'amuyisamu eyo embeera. We'll come back to his senses. Wabula gwe engeri gy'omuggyeko ajja kuddamu amagezi ze nkubuulira. Every day, I kneel down to thank God for the kind of man I married. Butuufu olunaku nfukame neebaza Katonda So that's olw'omusajja omulungi gwe nnina. Nze wange tasobola kukola oyo. Owuwe tasobola kukola ekyo. Naye ffe tukimanyi ekiri emabega w'ekyo era naye okubeera wano munnange owuwe atasobola kukola ekyo. Fight Damola. Gundi gwe emikwano era oba ne mukwano gwo ng'akwagaliza ky'oyagala kwegamba nga is happy for your success kiba kiralamu oyo aba mukwano. Olaba oluusi n'ab'eŋŋanda balemererwa okwasaganya ekintu ekyo. Well, abroad. How is that a problem to you? Kati ono bamugamba nti omwana bagenda mutwala wabweru. Mbuuze kati ekifuka kiti ekizibu kyo. Damola. Olaba kidomola. You need to concentrate on your life. Butuufu olina concentrating ku bulamu bwo. In taking care of your daughter. Kwetolaba ng'obudde obumalidde mu kulabirira mwana wo. Teweefaako. She is my daughter. Oyo mwana wange. And I cannot be separated from her. Ate sisobola kumweyawulako. Owulidde? Do not allow that. Sisobola nakikize. More than just your daughter. Nenze ndaba kino kisuka ku dota. In love with her mother. Olabika okyagala maama we. Are you listening to yourself? Weebuliza byogero banedda. Like, you are not just only scared of losing your... Nenze wendaba oyinga atatedde kuluzinga mwana yekka wabula ne nnyina. Muleka amutwala ebweru omwana asome. Because I do not care about Cynthia. Nze nkubuulira sifaayo ku Cynthia. I will fight for her with... Nze ngenda kulwanira mwana wange mu buli ngeri na buli kyonna nga wekisoboka. On this topic, I want you to go upstairs. Ate kati ku topic eno otabangudde yambuka waggulu paakingi eri ofuluma ogenda ogambye mpulidde. Amugobye. Yes. Nkoze eki. Bamugobye nono afunye red card agenda owakanya atya omusajja. Omanyi omuntu atamanyi mukwano gwa mwana asobola okuyimiramu ezo ensonga. After all omwana agenda mu America agenda funa obulamu obulungi. Zalina omukyala gwemmanyi bamugamba mutwaleko omwana agende e Bungereza afune kakeya yagaana. Ekyo kibayita laavu y'omwana gwe ddaawo. You don't for that. Oli mulaawe edduka. Because henceforth you won't be seeing him anymore. But I want to see him. Kati maama kwe kutegeeza akaana teri kuddamu kulaba kitaawe. Kati genda mu lumu yo tomumanyi. I'm not going anywhere. Sina gye ndaga maama nze njagala kulaba taata. But just travel with you. Ne gw'obeera n'omwana. Kati omwana ye yakitegedde maama ayagala mutwala bweru. Naye agambye sina gye ndaga kati taata ng'ajja okukonkona. You can hear me. Nkimanyi ompulira. Open the door. Lwaki toggulawo naye? Maama tuggulewo oluggi. Nange. Maama nno nga byaliko. Maama yaggyeyo omwana. Owaaye. Gulawo. Can hear me. Nkimanyi ompulira. Like a madman and go home. Ogundi va mu kuwoggana ng'omugwi eddala ogende ewo. I just want to talk. Ne nawe njagala twogere mu bwogezi. Ne gwe olabika tompulira. Okay, we have nothing to talk about. Owaaye tetulina kyakwogerako. You're unreasonable. Ne naawe lwaki weeyisa bw'otyo? Talk. Njagala twogere bwogezi. Kati akaana akabbaawo essimu. Wekabba essimu. Get out. For anything. Maama asigala agoba omusajja amugaa genda nzisaga kumanya tambula ogende. N'abasajja mulina emitima egikola divorce. Oba afunye ekyo mazima ddala ekikugobya ekigundi kino kimaama ky'omwana kino. Naye omukazi wanyiiga aba anyiize abanga omusoga nti omukaire omusoga bw'aniiga tayenda omunege. Tayenda omunegeku tomukobaako muleke n'obusungu bwe. Kati omwana ng'ajja akubira nnyina ng'ajja akwata n'essimu ya nnyina ng'abaako ennamba gy'akuba. Taata ali bwe bamuggalidde. Taata awa n'essimu ng'evuga. Hello, Dad. Alo taata. Kati akubidde taata. Kati mbuli ngeri omwana alina oluka pulaani ey'okulabika ng'adda ewa taata. Kati gaana bugaanyi ekitundu ekyokubiri okulabika ekyokuna
okubeera nga ate kitandika. Alright, bwekyo kigenza ate kimwana tu ekitundu ekyokusatu tusisinkana ate mutundu ekyokuna wetugenda okukaggalira. Naye nga nakugamba gwe ayagala okukola website oba app gye gimu ku mirimu gyange gye nkola outside okwogera firimu. Mu ngeri endala besties mbajjukiza nti t-shirt weeziri. Gwayagala okufuuka top best wekikwejja kwetagisa okugula t-shirt ya video JoshK4 gyambale oba ogigulira omuntu wo. Nina aba besties abali ebweru muzigulira abali ewaka oba mwana oba muntu mukulu. Naye nga t-shirt ya mitwalo 3.5 oba ya mwana oba ya mukulu. Munange temumbuuza kijja kitya nange nesanze nga bbeeyi y'emu. Kati t-shirt yokka mitwalo 3.5 kati oba oyagalirako enfuukiira oba enkofiira giba emitwalo 5 wonna. Oba olaga nkofiira yokka giba omutwalo 1.5. Naye nga okukikola ekyo nkubira bukubizi direct essimu yo. Osobola okukola order ate nsobola okutegekera t-shirt yo. Naye nga nina ne kaadi ez'enjawulo zengaba. Eyo kaadi gye nkuweerako kaba kasiimo akagenda okuyisaawo mu ngeri emu oba endala. Waliwo n'ekyama kyaffe ekyaba besties. Awo be bakimanyi bokka abali mu group. It's me boy VJ JoshK4. Subscribe, like, comment and share. Katusinkane mu katundu akokuna ku firimu yaffe eno ate Stepmother LUMBE. See you there. Love you so much.